Mchimanyi mwako ye. Oh gana sijagenda sekwanisi. Mchimanyi mwako ye. Naye amazima gali nti twejjemu enkwe ng'abadde Uganda bwe tuli wano. Ne munaawogana mutya, ne munaakola ki? Temujja kujjako Museveni nga tukyalina enkwe. Nkimanyi abakozi b'effujjo wano bangi. Temulina gye muyinza kunkola kababulira amazima. Era nkiddamu nkyogera. Okalema Sseggirinya. Njagala omuntu omuwala nkuba akacupa leka. Tewali agera kunza. Tewali maanyi g'abantu, bali bayaaye. Bano bayaaye, ndeka njogere. Okuba akasigala mu lwanalwanyi. Mukulikeyo mwena abadde mu lumbe lwa Sseggirinya. Amanya n'eddoboozi ze Mukasa Andrew Bajjo Events. Naye baza mwena abantu ababadde ab'empisa ennungi era bakumye obuntu bulamu. Sooka okubaza security ya Red eya Noop n'owa mutwe Ambassador Firebase Mama Sam. Leero ngenda kwogera no ndi munyiivu. Sseggirinya ensi yonna ebadde ekimanyi nti abadde mukwano gwange. Tuyise mu bizibu bingi. Naye hooliganism eyeroseddwa ku mukolo ku lumbe lwe. Amazima gakatuna mugunaganya ogenda mu kivulu kya Uganda kyonna. Nga siina bwe ngenda mu masanyu nga nadde nsobola n'ofunayo ssente mu bivulu nga nagula n'emmeeza ewa Spice ne nandigenze ku gundi eri nandifunyeyo ssente ze njagala zonna. Ne ngamba sika ngende nkungubagire muganda wange Sseggirinya. Sseggirinya abeera atya mu ddiiro nga nze ndi mu bivulu nkuba ndongo. Ne ngamba njagenda mu lumbe ne njogera ne Kasagga family ya Sseggirinya. Ne bampita ne ngenda ku mukolo. Reception y'abantu ebadde nnungi. Ne boogera. Naye nga bagamba ke Musawo kamemera nsanafu nga nkalaba kazalawa. Bwe kakuta omuzindalo ne kagamba abantu basatu bokka bagenda okwogera. Chairman Nyanzi, simanyi Ssemugoma, simanyi naani. Nga bataddewo embeera. Nyanzi ne mugamba siyogere ngende kubanga family Kasagga bangambye nzije nsibule muganda wange Sseggirinya. Nyanzi nangamba ngenda kwanjula kutofaayo. Kumba ali mukusanya politics we. Bwamaze okwogera tanyanjudde. Mbadde nsituko kugenda. Honorable Nkunyingi muwada nawe nkwebaza. Muwada ngamba jangu yogereka ya abantu oba bajjeke mizindalo boogere. Ne nkwate emizanga tebagala kujimpa. Bwe tandise okwogera kumba omukulu afulumye wali katimu ka kataddewo katandika okungoola n'okasuka obucupa. Kyokka tuli mu bulumi bwa muganda waffe. Ne nandibadde weeni alimu, ne nandibadde wa DP, ne nandibadde nakosa Nyanzi. Kuli kubadde kufiirwa si kunoonya campaign. Era Kyagulanyi nkulabula ebigambo byange bino. Bw'oba tosobola kwawula Nyanzi bizibu bya family n'obijja mu politics n'okwata Chairman Nyanzi n'omujja mu politics. Kye kizibu ky'ogenda ofuna mu Uganda ne struggle okutwaliza awamu. Kubanga kati bagenda mu muteekateeka muleta ku by elections yo olumbe lwa Sseggirinya alukolerako publicity ate tatunda. Alukolerako publicity tali mu bulumi. Fama mtu tuli mu bulumi tutwagala bya bufuzi byammwe. Sseggirinya abadde muganda waffe tagenda kuddawo abadde n'emikwano mweni alemu mu DP mu FDC olumbe sirwa Nyanzi ne family ye. Eka kabonero kabi nnyo kalaga hooliganism era Nyanzi golowooza mbwokola byakye ne oli mu kuswaza kibiina kyo era ekizibu kya Nuupu nkizudde Chairman Nyanzi kati nabakola ki mba defendinze emyaka gyonna n'embera ku radio ate si defendinga mwe defendinga bizibu byange binnuma era akiddamu. I will not write hooliganism chovola mbadde mbalese mukole kye mwagala. Naye abaana bano wamutale bagamba kakkana muzeeyi tuula security ya Kyagulanyi n'owa mutwe Honorable Nkunyingi muwada mukoze bulungi okulaga obuntu bulamu. Naye Nyanzi yalemeramu omutima omubi n'obuto. Tuli mukulumwa muganda waffe Sseggirinya yafudde maama wandaba Bakasagga banda baganda basenga tuddamu bino ebintu by'okusirwalira ku bantu. Kwagamba mumusaze ekibiina kifula ky'abasirusiru bawumba tutukula temuyina na bulumi mwaze kukola campaign. Oloko bakuleta ku by election izo tandise kola mbuli atakuwagira buli atakuwagira alina dictator alina kuwagira ku mpaka. Nyanzi wandibadde nga sale musale wandese muganda wo abayagala ba president agenda kuba president gwe nosigala wonna ng'ofuga ng'obongo ofuna. Era abantu ba wansi wenda bangamba Bajjo yogera nenga bamutekawo embeera muyina bino ebintu by'okulabisa ku bafu. Omufutu muwe ekitiibwa Sseggirinya ajali alaba ate nga bamanyira Bajjo. Sseggirinya yali asuzeeko ewange. Buza family buza Bakasagga mama wachi manyize mukwano kwa Sseggirinya omutuufu. Tuyise mu bizibu. Wano mwamumanga kadi Nyanzi. Sseggirinya mukufuna kadi ne mumuma ne tulwana omwana nafuna kadi. Kyokka afudde mufu ky'okuwa omulambo ekitiibwa. Era mukyaleeta politics mwagala buzindaalo.
kubanga mwina bahuliganizi bemugula ne bawogana ne bakuba endulu ne muloza wekigenda okubanga kati temumanyi bwokwata bajjo n'omukuba akacupa bano n'omukola kefujo kirabisa kibiinakyo kati nabakola ki nina buzibu kinammwe nabavaako nkola bagambye mbatya sobola kubakuba sobola genda kulaba Museveni ku Sheraton wenda babbala mutebampita nengana n'okulaba Museveni nengana ogenda mu bivulu nengamba kusegirinya sobola butabeerawo kulumbeerwe kwagamba muvagidde ddala bannayuganda nti muli bisirusiru olw'okuba Nyanzi nagamba nti osobola wa road meya n'ogamba nti mpagira mulya nnyama kwagamba Nyanzi natambulira ku ntolizo nze nagamba siva ku Lukwago siva ku Waiswa siva ku Lubongoya be bantu bempagira mu mutima gwange ne Katana tojja kunkyusa nze Nyanzi wannemu okwagala ne mulumba olabe tofunye engalo watidde ngo manyinga takwata akazindalo nkubikke n'okola olukwekuge n'ako akatabanyiko kakatongole kamumira nsanafu nze ndi kumanyi ga abantu bonna kalwaki batontya lwaki bambisa okwata omuzire n'ogamba gisoko olinde musoko enkwanjiro ngomanyi tolina vibe Nyanzi okwagala Katonda yakugaba ne bokumanya bugurupu obwo ne bawogana ne bakola efujjo tibiina makulu kuba tukuze tuyina abaana tetujja kubeeranga mu bino bya kiyaye politics is just that game naye gwe manya nti buli kyokoze njagala nnyo ka video yako munyambe mukatambuze muyizo gamba mpayiza mulabe ekintu kye bakoze hooliganism oli ne wana abatategeera mukatana mugula jagaba bana abasajja basiru abanupu Museveni mubi Museveni mutemu naye abantu bu opposition abamitwe emikalu nga bu group obwo bwe buyamba Museveni okumufuula omulungi kati mama wasegirinya alaba atya nga mbadde bankuba ebicupa zabadde n'omwana we baganda basegirinya balaba batya nga nze omuntu aze mu mukwano omunjire nefiriza byonna nzije mbererewo muganda wange nga munkuba bucupa nga muŋŋoola buŋoozi nga mudda mukola fujjo ngeze ku nyimbe ziri international enyimbe zonna mubadde nga mundaba nga teri fujjo lya kisiru lwaki mu branding ekibiina kyammwe okuba eky'abahuligani Mwamunoza munaogana nga boganyi mutwalo obuyinza. Muna campaign munazinonyeza nga kubira Nyanzi togenda kuwangula by election ye Kawempe. Nchogedde nze mukasa. Ate omuntu amaba nakawempe okudiza Segirinya mulonde muntu mu kikaache. Mulonde muntu mu kikaache oba driver we mudiza Segirinya kitabo kikache mugendo muwa okusinga bana basajja b'emitima emibi. Musajja ngenze mukwano. Baketi bani bona banyize sigeze mu bivulu byabwe ngamba sobola butakungubagira muganda ne mukole fujjo osobola kuona ku bajjo kati gwe Nyanzi na nyini mpewo enchanje gala video tulenge tugende ku mpewo twekubemu ati mwabanta ankudde nabali nabesonyiwa nga nabavaako nga nakula nkola byange mukola byamwe neka kati kambalageko nkuto omuzinda kakatongole kamunimira asana fite kalina kyekali kakutte emizindalo kawogana kagiremera butaddewo embere mwe muntu mwa buli primitive ne kumulambo bakokodowalira osobola kukola efujjo ku mulambo gwa Segirinya mukwano gwange nga wana abadde nga mulwadde nga temusobola na mulambula Nyanzi kiki wali okoledde Segirinya nali mukoledde ebintu bingi gado obuzekasagga byesijja kwasanguza ku mpewo nze mubeeredde mu bulamu tubadde nga tuyamba abanaku watulabanga mmotoka gamba bajjo plus Segirinya yikoze ensasagge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.